Mwami Mayanja okuddamu okulaba e Mukono ojja kutuwulira. Tetujja kuddamu kwaniriza nga minisita okujjako ng'omaze kwetonda ku bigambo bye wayogedde okuteeka ku Ssaabasajja Kabaka ekigambo ekyokugamba nti muzi wa misango. Era kino kindeeta ne ku bannaffe abasiraamu bano. Ennaku zino wafuniseeyo abasiraamu ababuulizi b'enjiri. Waliwo basheeka batandise okuvoola. Ffe tetulina buzibu na ddiini era ndowooza bantu babuyabuya bokka basobola okuleeta olutalo lw'amaki lw'amadiini. Naye nze ndowooza abasebo b'amasheeke nti waliwo ebintu bingi nnyo bye musobola okubuulirako abantu ne bategeera obulungi bw'eddiini y'Obusiraamu nga temugenze kumbuulira etanula ntalo. Ate ne Nabbi Muhammad yakyogerako ekigambo ekyo. Yagamba nti mwabakkiriza temutanulanga ntalo ku batali bakkiriza kubanga bwe bali baba baanukula bayinza okuvuma Allah wammwe. Waliwo omuntu ayagala okwefuula kabaka mu Uganda wano. Bw'obeera kabaka obeera Ssaabataka. Kituufu. Okuba Ssaabataka oteekwa okuba olina ettaka mu bungi. Kyenjogera kitegeera. Nti waliwo abantu abali mu kuteekawo olulyo olupya olulangira. Olulyo olulangira olujja. A new royal family is under formation in Uganda. Webale nnyo. Okiwulidde? Nti waliwo abantu abali kuteekawo ennyo royal ki? Bagenda ne berimba ne bekweka mu byafaayo ne beegamba mbu bo bachwezi bakulimba. Si bachwezi. Ne bekweka bwekwesi mu biki? Mu byafaayo. Mu byafaayo. Bali kuteekawo Bwakabaka. Bali kuteekawo olulyo olulangira olujja. N'olwekyo baagala tutuuke ekiseera ng'ettaka lyonna mu ggwanga lino erisinga obungi lyabwe. Kyebavudde basalawo ogenda nga beddiza ettaka eryo mu bitundu ebyenjawulo nga bwe balituuma amannya nti ba foreign investor be balitutte. Basabo ne bannyabo tekikyagasa buli muntu kutuula wuwe n'asirika n'alinda nti bamale omukwatako kubanga era bajja kukwatako. Era kituufu. Ettaka kati bano balyagala ate mu bwangu. Nkugambye nti waliwo omuntu ayagala okwefuula Ssaabataka. Bagenda batwala ettaka, bagenda batwala ettaka, bagenda batwala ettaka, bagenda batwala ettaka nga bwe batuuma amannya. Erimu balitwala nga bayise mu kitongole kya NFA eky'ebibira. Ekirala bayise mu NEMA, bayise mu URA. Kano kankunyumize gwe. Mu Uganda buli luvannyuma lwa kilomita 2 aba Ministry of Works babeerangawo ne poloti. Abaganda gye bayita ku PIDA. Wabiwuliranga ebifo bye bayita ku PIDA. Ku PIDA nakiwulirako. PIDA kitegeeza Abaganda balemwa bulemwa kugamba nnyukuta zino PWD. Public Works Department. Public Works Department. Nti mu Ministry ya Works mwalimu ekitongole ekikola ku Public Works. Kati buli luguudo nga babeerawo n'ekyo ekifo ekyo kyakolerwangamu bino. Wabeerangawo abasajja oba n'abakyala nga basula mu nnyumba za Uniport okulabirira oluguudo mwekyo ekifo. Ng'era bakeera ku luguudo ne balutunuulira wano wazzeewo akatuli, wano wavuddewo akayinja, ne balulipootinga. Ekyokubiri ne bagogola emifulejje. Ekyokusatu ne balusaawa, ne basaawa. Bano aba Public Works Department bavunaanyizibwanga mu kulabirira oluguudo. Nti embwa bagitomeredde awo ne bagijjawo. Ekinnya kyagala kujjawo mu luguudo ne bakiroopa. Ekisoboka ne bakikolako n'emiki n'emikono. Ne bagogola emifulejje. Ne basaawa ku bbali w'ekkubo. Emmotoka
bwe yafiiranga ku luguudo awo nga bagisika ne bagijja ku kkubo ne bagitwala mu poloti eyo nti oba wali waguddewo accident emotoka nga bagisika ne bagitwala mu poloti eyo nga wabeerawo parking motoka yafudde ekimotoka kifiiridde mu kkubo bakisika ne bakisaawo emotoka egudde ku accident bagisika ne bagisaawo ne bagijja ku luguudo embwa bagitomeredde wali bagijjawo ne bagiziika awo weetaaga kusaawa wazzeewo ekinnya nga balabirira luguudo nga babayita aba public works department kati olwaleero bw'obabuuza bano ti poloti ezo zaddawa ezaali along all major highways zaddawa bazeegabira zonna buli kintu kyonna ekyali ekya gavumenti abasajja bano bakitutte bakifudde kyabwe sekinnoomu kifuuse kyabwe sekinnoomu beefudde basaabataka ne Lugogo football ground madam teacher ebisaawe yonna gye byalinga nti gavumenti evunaanyizibwa okulaba nti abaana b'eggwanga oba abantu balina we bazannyira ebisaawe by'emipiira gyonna ekitongole ekirala ekyalina ettaka eringi ye Uganda Railway Corporation yalina ettaka okwabeeranga sitenseni z'eggaali waliwo ze bayitanga abatwa yeriwaati madam teacher ebifo omusalirwa ebisolo omanyi nga bwe mubeera n'ekifo ewasalirwa ebisolo nga bw'olaba wano ekyetume nga wabaawo abatwa naye nga kubeerako faamu nnamba nti ensolo we bagireeta tebagisalirawo basooka ne bagimala ogita ne bagirundako neggwamu obusagwa bw'okutambula ne balyoka bagijjayo okugitwala okugisala ng'ennyama si yakabi ebyo byonna ettaka eryo baligabana ne bakkirira ne bagabana ettaka ly'ebibira ne bakkirira kati batuuse ku ntobazi twajjirwa bannange twajjirwa enzige nkubuulira olwaleero bali mu kugabana kalamoja bamukubye yenna bamufulumizaako ebyapa basooka ne bagenda ekalamoja ne bagamba abakalamoja nti tutaddewo nti bannange ng'obubbi bw'ente bwe buyitiridde UPDF etaddewo ze bayita protected clalos agambye nti awaali ente kati waliwo magye kakati nti ebiraalo UPDF byekuuma mbu buli mukalamoja atwala omwentezi bo ne bazimukuumira kati ne bazibajjako eri ne bazikuumira waki mbu kati omukalamoja akeera ku makya n'agenda ku protected kilalo n'atunula ente yange yiri yazaala neeri nezaala gindi kati ovulaba bakalamoja tebakyalina kye bakola kubanga ente bazibajjako nti UPDF ezibalundira kakati eno ne batandika okuba ettaka nga bwe baligabana bw'obeera n'abantu ab'omululu ogwenkanidde awo kubanga kyetaagisa omuntu okuba nga muli mutima alowooza nti n'okufa talikola ki eno endagaano bannayuganda baatula mu 95 weewaawo mwami Museveni etteeka lino alikuutiza aliwumiza naye era ne bwagezaako akatono tutambulira ku birimu embeera enjawulo ekola ki ebaawo kubanga constitution yene egamba nti ettaka ly'abantu naye ye mwami Museveni alwana nayo ayagala bagambe nti ettaka lya gavumenti ate nga ye bw'alaba ekigambo gavumenti bw'akisoma alowooza mbu kisoma ye ate nga gavumenti ye muntu buli wogamba mbu ettaka lya gavumenti awulira nga agambye mbu ettaka lya Museveni ono agambye ntumala kutomera ndikyoka tulowooza ku constitution nze ate njagala omuntu bw'ogamba nti bannange eryekkubo Nambooze lyotemyefu nga gw'otemayo eki ettuufu so si kumalamu bumazi ki bantu maanyi yes so basebo ne banyabo ono agambye mama Uganda byogera agambye we appreciate your work madam teacher Uganda byogere weebale nnyo tumwebaza waliwo omulala gwe bayita Charles naye tumwebaza waliyo abantu point media media point waliyo ddala emikutu ejongerayo messages zino mu bantu kyova olaba ffe ebintu byaffe tetubiwandiika namu kubanga twagala
n'omukulu mu kibi naye tumutumiddeko tetukayanira nti ono content waffe bannange content ono tumuteekayo wa bannayuganda ffenna tumukozese mu lutalo lw'okwenunula. Madamu Ticha webale nnyo webale dda tusiima nange nsiima bannange mwebale nnyo okunzizaamu amaanyi mwebalire ddala. Nagambye thanks for the show nange mugambye nti naye yeebale nnyo okuwuliriza and thanks for the support. Twagala buli lunaku njagala kusaba Oweekitiibwa Lutamaguzi ye Shadow Minister for Land aveeyo n'olukalala lw'ettaka erize libbibwa nga wano bwenjogedde wano bwenti bwengambye eryalweru eryagundi abantu baffe balimanye nolimanya muliyiteko nga mulyewerera muligambe n'abaana abalyekusooke nti gwe wetuziza ku ttaka lyaffe awo ku Watoto naye tujja kukeera olunaku lumu tulinone.